naye mmwe mmwe musubira Bobi Wine okujja abagambe nti oyo muyaayo si muyaaye. Bobi Wine ebintu ebisinga abalekera dda mmwe mwetegerere. Era nsasira bali mu kibiina kya Nuupu nga bawoza simanyi leave our leaders. Bobi Wine we yatuuka. The man who had to run for his life ne family ye. Yabaleka mwetegerere. Ebirungi mu birabe n'ebibi mu birabe. Mwogere ebirungi n'ebibi nga mulina obuvumu. Kyakola yakimala dda. Kati bwolabo emiguunu egyoza leave our political party alone. Eno ye time osobola okubeera nga weetegerera ogambe bwe bagamba nti gundi musezi osobola owakana. Nene nkyali bajje bagamba musezi era oyinza okuwakana. Naye singa emirundi giwera mingi nga bagamba omuntu n'oyo musezi olukisa n'ogamba naye waliwo ekitali kituufu. Olw'ensonga ewabeera omukka tewabula muliro. Buli kintu kibeera n'ensonga lwaki kibeerawo. Era abantu balina ensonga lwaki babeera basuubiriza. Tandise bwendi. Omulama guno abasinga badde baatidde edda okwogerako. Naye nze kangogereko. Nze bampita pengi. Sijja kulinda Bobi Wine tugamba mu kino. Nze nja kugwogerako. Nga sigoogerako dividinga bakulembeze baffe enjogera nga wempulira pengi. Eno video ebekosezza eno ntegeera yange. Sirina kigendererwa kyakubeera mu nno zitattana erinnya ly'omuntu nze bwenti wempulira. Era byogenda okulaba oli waddembe okusirikamu n'otaviewinga video eno. Ngenda kukuwa sekendi bbiri nange nsirike. Kitegeeza akoko kakenzisiza ekikoowe gireke oba genda maaso. Sisubira mu kyenda kuyomba. Eno ndowooza yange. Shamimu Malende batandise omudiscussingako. Shamimu Malende afuze Shamimu Malende. Naye nze ngenda kuteesa bwenti. Bobu Mala akugamba nti nno basirusiru abakkiriza bannabyabufuzi nga kuddiremu nti bali mu matigga. Oyo yenna omwana w'omuntu ayesiga politician. Kuba politician yakugamba by'oyagala kuwulira. Kati w'obiwulira ng'omuwa omutima gwo n'omwoyo gwo ng'omuwa akalulu. Bw'amala okutuuka biba biwedde. Munnabyabufuzi abanga omusawo w'obwongo nti asobola okukusoma obwongo n'abamu empiki za kukiika. Kati wakukiika empiki gy'ayagala gwe gy'amanyi nti obwongo bujja kuba butebenkevu nene empiki nga gwe omanyi oyo ye mutuufu. Kyova abantu bagamba nti weesiga munnabyabufuzi. Ne Bobi Wine kigamba nti weesige mwoyo gwo. Weesige mwoyo gwo. Tosuubira Bobi Wine kujja abagambe nti alinamu kawookomi mu NUP. Bobi Wine kyakola kyaggwadda. Ate kati we yatuuka kiri gwe gy'oli okwetegerera. Okiri ku makyogambe kino kikyamu. Bo omusajja yadduka ne family ye n'ataasa obulamu. Era gy'abagambe nti eno mbwa nti eno nte ono ye mutuufu ne mukyamu. Kati we tuli ku next state. Gwe nawagira Nuupu FDC oli kaseera ng'olina okwetegerera. Tofaayo how you sound. Oba osoundinza otya mu banno tebalina kye bagenda kukugasa. Uganda buli omu aginamu omugabo. Eyo nsi yo you have a right okubanga owasa mission yo wange olina endowooza ye bandowooza yo. Kyova mbagambe nze nandowooza yange ku Shamimu Malende. Shamimu Malende nabuteekako ku Facebook yange ne musika edda yali mukyala ayeneegombesa. Yali mukyala gwe nalaba nga talinga materialistic. Nze nina nnyo omukyala nga alina enviiri nnyimpi alina engeri gyansikamu. Nze njagala nnyo abakyala bataba na nviiri. Mu byonna bye bakola buli sekta kasasa nga omukyala alina atataba na nviiri mwagala nnyo obulamu bwange. Ate kati ono yajja asala kawalaata kennyini. So si munna asala buviiriviiri ono yajja asala kawalaata naye nga munnamateeka. Nga munnamateeka muki? Mukuukuutivu. Emirimu era gikola bulungi ye. Mu kusooka emirimu yagikolanga bulungi ng'oba oli awo nga yoyo Malende azze kununula abaana mu kkooti. Era abasinga yabanunulanga. Wano nno yali tannagenda mu paaliyamenti ensuubira. Era nga abasinga bonna omuntu ng'alina kyagoba emirimu gyonna agikwata bukwakku era akola bulungi. Malende olw'okuba yalinga alina emirimu gy'atukolera mu kibiina ng'okubeera ng'awolereza abaana baffe bafutusooja be basibye. Kyawaliriza abafutusoojazi okumulonda n'abantu b'enkyukakyuka ne bamuwa akalulu. Mu kisanja kye ekyasooka.
era Malende muntu gwe nagamba nti eri ali mwewedde tulesa akazi kanyosa minginyo namunti nyasa minginyo akakazi akakambwa akamanya amateeka tulese Malende posti zange ziri ku Facebook sibarage gwiza mgende ku Facebook as a big fan of Malende way back then Katula nagenda amusomoza quote Malende n'alwala Malende bwe yalwala ebiseera byabanga bizibu nnyo nze siyenze muntu awakanya obulwadde bw'omuntu bwe bati abamu bawakanya obwasegirinya mpaka bwe yafa the living example was Alex Mufumbiro Bambi mukama naye amusaasire gyali naye asooka n'awakanya obulwadde bwasegirinya kumbe bambiri mulwadde mpaka bwe yafa so nsinze muntu awakanya okulwala kw'omuntu quotation tomunkwata bubi Malende bwe yalwala omulundi ogwasooka omuntu yenna asobola okulwala abakulembeze baffe bakyalira Malende Bobi Wine ne bamaseeka ne bamusomera edduwa nga bintu biri serious omukyala mulwadde naye saamanya yalwala paka bbanga ki naye kyemmanyi almost bw'ombuuza entuula Malende zeyatuula mu paliamenti ntono egyo emyaka 5 egigenda wezizwi nga simanyi kiki kyalwadde abalala butwa baffe n'abasinga tutambulira ku kodia baamuwadde butwa ekigundi kyonna emyaka 5 gitumuyitamu wecwi naye ffe twava ne Saida Madale tugamba naye omanyi omuntu okumala emyaka 5 bweddu nga talina baweereza abadde just ekirwadde kimuluma oba alina ekirwadde kimugonya embiriizi aba asaana awummule kuba tulinamu emiti emito egy'amaanyi giyinza okutwala mirimu gye teri muntu ayagala kulonda mubaka naye nga tamulabye mu office kuba bambi ajjanjaba kirwadde nze Saida Madada n'abantu abalala twabe tubagamba nti Shamimu Malende tumwagala nnyo atukoledde emirimu mirungi nnyo ne office gikwase ku muntu asobola kuba mulwadde bino nno mbyogera omukyalo bali Nairobi tugamba Shamimu Malende ali Nairobi oba ani yamuwa bu video bwaffe ne Madada naye ng'ebiseera ebyo waliwo omukyala azze bamuyita Luyika something oba Zahara bali bamuyita Zahara kali nga tulaba Zahara sibaye Zahara something nga yalinga yayugumyamu ne tugamba naye olaba bwe kibanga omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ayagala nnyo agamba asimye Zahara emirimu gyagikolamu tugende ne Zahara nga muganda waffe bwawona buli munnabyabufuzi aba ne ttiimu za ttiimu Malende ng'egamba penga atandisewo movement ne Saida Madada ekulemesa bannange bino nno nga mbyogera omukyala mulengeramu obuseke mulwadde alimu egundi ali ku ccupa mutungetunge ezo zikompyuta zimonita zibala ziraga agulako kikuba mukono budduka ebintu kompyuta nga zidduka ziraga Malende tayi agulako kufa video nagikolanga leero ne Madada nga bataddeyo da snap ya Malende ng'omuntu budduka obulaga nti nno ali mu katyabaga wallahi olunaku lw'enkeera ne luyitawo olunaku olwaddako nga Malende bamugamba ekifo bakitwala omuwala simanyi oyo omukyalo oyo ani oyo Zahara mbafunye top blogger penge Malende yajja ayambadde kakondo n'ekigundi ky'abasibi ng'atekedde kaadi bagitwala naye abadde mulwadde ebbanga lyonna senkola video nga magamba abantu abamu okubeera member of parliament si buweereza wabula mirimu basinga bwali buweereza nga mulwadde byaddala yandibadde asigala ku kitanda bw'aba yagaliza NUP waliyo bamusaayi muto andibadde batwala ekibiina twakafira ne Helen bantu gye bali abakazi ab'amaanyi yandibadde awummula bw'abanga bwali buweereza kubadde yali takyasobola tetwamanya nti gwali mulimu yatandika bwe yajja ku kisaawe yajjira ddala ng'omusibe ng'ayina eddoboozi Malende yagenda ng'ayina akaloboozi yakomawo ayogiranga zino enjiibwa zino enjiibwa ensajja ngoze tuzze ng'alina eddoboozi azze n'amaanyi nagamba wacha nani ono omukyala yawona tti ng'alina eddoboozi erimanyira bugenzi bizinesi oba lya buchaman ng'ajjidde ddala kusigukulako pulezidenti Museveni nga mukambwe
Nengamba yono gutwala biggulo nnaku 2 ngali mu monitor. Tugamba why? Kapeso ni omukazi olwaze kufuna kadi. Olwaze kufuna kadi. Naye NUP eno njagala mujegeneze ngejeza nnyamu ebintu byayo. Bakugamba ebimu tolinda Bobi Wine ebimu weebuuse. NUP eno byaliraba ku malendo oyo. Naye okuba nti n'abantu eddoboozi y'abantu lyaliwo ate ng'alina bintu byakoze ne bamuwa second chance. Naye ayino abantu ba NUP eno kye bali babuuse baabuka ku malende. Ne babagabanya abakyala bano buli omu abeeko wagenda bwe yeesimbawo ne bamuwa benefit of a doubt. Naye nga balina kye bali beekengedde ku mukyalo mu malende. Nga bamuwa kaada. Nga bayingira campaign si mulwadde olwo. Nga tuyingira campaign. Bwe tuyingidde campaign. Naayita mu campaign ebulungi ng'anoonya akalulu MP. Nga bamulonda. We bamulonda we bati ne bamulangirira nti yawangudde. Ekirwadde kye ne kiddamu ekirwadde. Jjukira asooka n'awalala emyaka 5 teyasaabinga ali ku macupa. N'akomawo mu kugaba kaadi. Bw'akomyewo n'afuna kaadi bamulonda ne bamulangirira nti no yawangudde. Ne kiddamu. Bwe kizzeemu era n'amyansa n'agenda okumujjanjaba mu Ameri. Ddamu nti no Amerika. Naye abadde musuubira okubeera ng'ayinza okubeerayo ekisaera kale ekitono ennyo myezi nga 10. Akomyewo okulayira kutuuse. You see, Katonda yawa mwana muwala ono kye bayita timing. She can disappear mu biseera bye mumwetaagirako. And she can reappear mu biseera by'abeetaagiramu. It is the timing gy'awoneramu endeetedde okugamba abannabyabufuzi batukozesa. Awo nange alina kyayagala. Ida agayagala kaadi kati awonye azze kulayira. Addemu era alwale ekisaanyi ekyo kigende ebyakazibwa Bashiri. Ekisaanyi ekyo kigende. Kati kambazzeeyoko katono. We nabuukira nti omukyalo ono olw'ekitagenda mu maaso we balina drama n'omusajja we. Omwami. Naye omwami alina statement yakola n'agamba nti ngenda kwogera bononkwata simanyi botankwata bulungi nja kwogera ebyali e Kenya. Mu ddwaliro. Kitegeeza ki? Nti n'emyaka 5 gyabika egyasooka ekisaanyi ekyasooka. Shamimu teyali mulwadde. Era omwami oyo yagamba botankwate bulungi ejja kwogera. Shamimu kati yali mulwadde. Tukiveeko ekyo. Enkomawo gye yakomyewo ku kisaawe awo gye bali mu kwemulugunyaamu. Shamimu abantu bamudeyalinze ababuulira ennyonyi kikwe yali ng'ava mu Amerika teri ayinza gimanya. Shamimu bamudeyalinze baleete footage yonna alaga nti alina ennyonyi gye yavaamu ng'ayingira ekisaawe. Awo naliwo ebibuuzo. Shamimu bamuquestioninze abamu bagamba nti no yayingira yavuga emmotoka n'ateeka bannamawulire be. N'abakimanyi n'ayingira simanyi ku kisaawe simanyi yayingira simanyi wabira ku mobile money. Abagamba alina mbu gye yayingiramu ekisaawe ne bamufiriminga ng'ajja. Duli we yasooka okukomawo yajjanga ayambadde gundi y'abasibe. Kati azze ayambadde nga muniga. Okulaga nti ava mu Amerika ayambadde nga muniga. Miss Elliot, Eve, Cardi B, Nicki Minaj. Akubidde akakooti. Akubidde egy'amagujja Silver. Egy'amagujja Silver. Politics ino laba wakwesa bannabyabufuzi n'obundolindoli. Ono akubye egy'amagujja. Mwana wa Isiramu nnyo. Nga lubadde mumanyidde mu kakaaya. Naye okuba okulayira kutuuse alina okulaga nti ava Ameri. Alina okulaga nti ava Ameri. Abakubuuza kuba Martin Lawrence ba Chris Tucker. Akubye keepu. Azze. Agenda bawa ku speech. Mugiwulire. The struggle does what? Continues. Yeah? Nolecho tugamba nti buli kyonna kyonna ekyalemerera ekinawo kyasimatira buli kyowadde olaba kiringa ekibulamu gamba oyo akuliranye nti Shamimu Malende mwalimu ki? Ate tetulekera okujjukira nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne maama Babi tulina okwongera okubateekamu ssaala kubanga
nesaawa eno bakyali mitala waki sono lwekyo abo kati twabajja ku levoneya tubaita n'abazadde pulezidenti yafuuka taata maama babi yafuuka maama ate nabe bafuulye first lady oliye pulezidenti ate tulina kubajja muki era njagala okwongera okubajjukiza nti buli ali mu ggwanga anyigirizibwa na buli gwolaba ali mu kukomera si buli ali mu kukomera nti yazza omuki omusango olwekyo yimirirangawo ku mazima olwanirire awo amanyigirizibwa bapolitical prisoners ne baprisoners abalala bwe tuli mu nnyumba tugenda kwongera okolagana ne bannaffe okulaba nga tulwanira eddembe ly'abaki ensonga endala yeyokuba nti kati mulamu nnyo era ayogeza amaanyi era olwavudde awo n'ategeekawo kye bayita ekijjulo n'agira kabineeti ye abantu be n'ategekayo ddina emmere yabadde wali jjukira miseriyoti akomyewo oba eve kadibi wa politics akomyewo ava ameri olwo miseriyoti akomyewo agabudde ekijjulo abasajja balidde emmere kati mulamu n'okulayira kutuuse kati era mulamu kati mulamu mmere n'etambula ensaniya ne zitambula baswahaba n'etambula n'ogwamagujja mu kifuba takujjaamu mmere n'etambula emmere yatambudde banywanyi ye emmere sibalimba yatambudde ebintu ebisinze okuleeta abantu abamu okulowooza nga nze nga twemulugunya nti omukyalo ono gwe mulaba ebintu bingi ebadde bigenda maaso mu Kampala kuba ye mubaka wa Kampala ng'omukyala mwenna mulabye abantu nga batwala obuyumba bw'abantu abakyala ne bakaaba ebifaananyi ne bakaaba emmere y'abantu ne bagisinda bakyala just bakyala emmere ne bagisenda mu vidiyo wali mukututandika akulaze nti alumirirwa nnyo Bobi Wine ne mukazi we naye kankuzeeyo kemabega babi bamwambula ne bamuwamba ono gwolaba munnamateeka ne ku Twitter asibe ku X mpaawo yadde ka tweet konna ng'avumirira embeera abakyala abakaabe nga babasenda obutale bujja bakyala mpaawo kantu konna kayogedde yadde eddoboozi lye asirise naye kati leero mulamu naye okulayira kuba kutuuse leero mulamu because you people okwemulugunya kwa buntu kwasibyaga ebintu ebigatta omuntu yenna alina okubeera nga yeemulugunya politics tweyambeko naffe tugattegatte nnyinga ezimu tuleme kukozesebwa bannabyabufuzi tujja mu buddu bw'endowooza n'entegeera ng'ebimu tulina kubeera nga twejjemu layini eyo okubeera ku kimu tulina batulinde batubuulire kino ebimu twetegeerere nti naye wano simanyi eno sovereignty bill ya naleero ono yalina kuba musaale nnyo akomyewo biwedde actually mu NUP bano be basaale be mbadde neesiga akomyewo biwedde you see now era nga nziramu genda atandise ekyokulwala kya buntu yes but then n'ekyokuwona buli omu kyaba asuubira kubeera kyaba akolerera ng'olwadde but here's a problem. I have a problem with that timing waawonera nti buli ddakiika waaba awonye abaako step gyagala okuteekinga abeera adduka okusecuwalinga ekintu ekimu oba kusecuwalinga kaadi oba kubeera abamu she's being sworn in very fast ekintu kino kikyannumya omwongo then ebintu ebimu waabimaliriza era nga addayo mu bulwadde you see Bobi Wine ono atugamba nti osobola okufuulinga abantu emirundi gyonna gy'oyagala ne tosobola bafuulinga buli kaseera ono omukyala emyaka ng'etaano mabega twali bali tukola vidiyo zino kwe twali tumanyinga munnamateeka nkugambye atuyamba n'atugira ku baana abamu atuyamba yabikola nga atannafuuka na mubaka n'ebbanga bwe litamba tugenda tuyiga abantu
n'ebigendererwa byabwe best bye baperformingamu n'ebintu bye batuulaga mu maaso